Katikkiro wa Buganda Peter Mayiga olwaleero ategeezezza nga bwe yakasisinkana Pulezidenti Yoweri Museveni enfunda 2 mwezi guno era nakkiriza nti olunaku lwenkya lwakwasa Obwakabaka bwa Buganda ebyapa by'ettaka ebirala 8 ku ebyo ebyasigalira. Anti amawolu galibwa mujjukiza. Awo nno olunaku lwenkya Katonda bw'anaaba asiimye nsuubira okukwasibwa ebyapa byaffe ebirala 802. Katikkiro era agamba nti Pulezidenti yalagidde dda Ssaabawolereza wa gavumenti eya wakati okuwandiikira ebitongole byonna ebibadde bikyakozesa ebintu bya Buganda ku ngeri gye bagenda okusigala nga bakolaganamu n'Obwakabaka. Bajje bafune lisi oba bapangise kubanga oli ayinza okuba tayagala kufunawo lisi. Tugambe ng'ebizimbe byaffe bye mubiraba nga bwe mulaba bakkooti. Ekirala Pulezidenti era yalagidde ebyapa byonna byonna ebyatuddizibwa biwandiisibwe mu mannya ga Ssaabasajja Kabaka. Katikkiro era ategeezezza nti gavumenti era yakkiriza okukomyawo emmotoka ya Muteesa gye yavuganga eya Rolls Royce ng'ebadde ekyakuumirwa mu tterekero ly'ebyafaayo. Twafunye bwino yenna tumulina twamugye Bungereza emmotoka eri mu mannya ga Kabaka wa Buganda Edward Muteesa. Waliwo abaali balowooza nti yali ya gavana. Rolls Royce zaalinnya bwino yenna twamufunye. Rolls Royce ennya ne Bentley naye nkya tusuubira bayinza otukwasaako eyo insha Allah. Era mu lukiiko luno Katikkiro ategeezezza nti Ssaabasajja yalagidde ababadde bakolera emirimu ku masiro g'e Kasubi nga gikontana n'ennono za Buganda bamukemanga ekifo kino. Mu lubiri tewasamirirwa ne Kabaka tasamira. Ebyo byonna byonna Abaganda baabikwasa Omulangira Juma Katebe. Olaba n'abavubuka kino bakimanyi. Ate bali abantu abakulu abeekolerayo obusolo. Awo nno Katikkiro w'amasiro alina obbafuumula mbagirawo. Olukiiko era lusomeddwa embalirira y'ebyensimbi ey'omwaka guno 2015-2016 ng'era esuubirwa okuwementa obuwumbi bwa siringi za Uganda munaana. Luno tujja kusooka tusuubira okufuna obuwumbi kumpi 5. Olwa zino zitusuubira ennyo okuva mu ttaka eryatuddizibwa. Zonna awamu bwe tuteekako nezitusuubira okufuna mu gavumenti tulyoke tutuuke ku buwumbi 8 mu obukadde 949 n'obutundu 14. Bw'abadde asoma embalirira eno minisita w'ebyensimbi Eva Nagawa Mukasa ategeezezza nti ng'oggyeko ensimbi ezibanjibwa ezimu ku zino zaakuvamu ebyo ebintu bye bakozeewo okusobola okweyimirizaawo. Dini Lubowa Sava, NTV, Akawungeezi.